sebeera tetusobola kwogera ku bibadde mu mwaka gwa 2023 netwogera ku parliament. Parliament ya Uganda erimu ababaka abava mu party ez'enjawulo era nga tulina opposition netubeerawo ne ruling party ne independence naye nga abasinga ba independence era beekubidde kuki ku NRM. Njagala okutegeeza nti ebisinga okuba nti bibaddewo ebikoleddwa mu parliament naddala oba oluusi ebikyamu bikoleddwa nga NRM party ekozesa numerical strength yaayo kubanga yesinza ababaka mu parliament y'eggwanga. Naye ate era njagala okutegeeza nti opposition platform ekoze kinene nnyo ng'ekozesa omutindo gwayo okulaba nti ebaaka at least era beereeta mu kukola amabago mu kuleeta minority reports era nazo ne zituuka okukola ono akimanyi bulungi nnyo era akyogeddeko nti tuleese minority reports oluusi naye mwasayiningidde ate mwana wattu ne debatingibwa nebanga tefuuse kumpi majority. So mwalita niteka ly'ebisiyaga ly'ebisiyaga nalo lijja jajjogerako. Awo nno njagala okwebaza obukulembeze bwaffe obwa LOP Mwami Mpuuga atukulembedde obulungi okulaba nti tubaddeko ne wetutuuka mu kuteesa n'okuleeta ebiteeso ebigenda okusimba nnyaffe Uganda mu mwaka guno gwennyini gwe tugenda okukomekkereza. Newankubadde nti ate gavumenti mwana wattu teyagala kukkiriza nti opposition erina omulimu gwayo ogwasengekebwa mu constitution y'eggwanga nti ffe omulimu gwaffe omukulu gwe kwokulaba nti wabeerawo accountability tukola oversight role eri ruling party era tuzze tukola omulimu ogwo. Njagala okutegeeza nti mu mwaka oguwedde guno gwennyini tugezezzaako nga opposition okulaba service delivery oba nnyikidde era nga tukulemberwa LOP tugenze mu north tugenze mu west tugenze mu east kumpi tutambudde ebitundu 7.5 ku buli 100 eby'eggwanga bino nga tugezaako okulaba service delivery ennyikidde era we tugenze wamu ne tulaga ne mutuyambako mwe bannamawulire okulaga ebyo gavumenti evuddeyo oluusi n'etereeza. Awo nno mwandibadde mutukubirako mu ngalo tubakubira namwe mugyebaza okutereeza otegera bulungi nnyo. Tetujja gamba omulimu gwaffe newankubadde nti ate prime minister avaayo n'atandika n'agala okutukangakanga nga tamanyi mulimu gwaffe ndoozi ojjukira n'agamba nti opposition ekikomye n'agamba kikomye LOP kikomye okuba nti agenda muki malwaliro naye ng'ate mwana wattu gwe mulimu gwaffe ogwatuweebwa ssemateeka gwe mulimu gwaffe gwe twakola contract n'abantu okulaba nti tuteekawo accountability. Tetukomyawo wokka muzze mulaba mu mwaka guno gwennyini nga tusaba accountability ey'abantu baffe abaabuzibwawo human rights violation nga zongedde okukaawa tugamba nti nedda kino kikome kubanga byali bibaddewo. Ojjukira wano mu mirembe bano baali bakyali bato naye nkakasa omusajja oli yali waali yalaba ebyagenda mu maaso mu mwaka gwa 8 awo bye byatwala ne Mwami Museveni mu nsiko era waliwo omuyimbi yayimba nti muzeeyi bizzeemu kati fe abaabirabako abasulako ebweru nga bakadde baffe babakima okubabuzaawo ekiro tetusobola kukkiriza bintu ebyo genda mu maaso. Kyova olaba nti omwaka guno tugwenyumirizaamu nti tuvuddewo okuteekawo embeera okulaba nti gavumenti ekauntingira abantu bano abaabuzibwawo era ozolaba nti abamu bazze babasuula yakikola nkugambye twatandika na 4 mu mmeka kakati tuli mu 10 na bameka 18 bembanja abamanyikiddwako 18 kati awo goddala towa opposition credit kwekyo nsonga munaye kubuuza omanye ebintu ebimu bikagwaza nfuna bulungi nnyo n'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza batuwuliriza nti opposition evuddeyo okubaako nekyekola. Njagala eggwanga likakase nti opposition nkulu nnyo mu ggwanga muno era eyambye nnyo gavumenti eno okugenda mu maaso n'okola nti ekolera ebintu mu layini singa tetwaliwo singa ate tubavundu nnyo singa buli omu yeeta mu eggwanga.
so tubuddeyo kulaba tukole wetujja ku kya MK oyogere ku MK abatamanyi kulengerera wala bayinza okwebuuza MK akola atya ebyo byonna ng'ali mu bubenyi bw'amateeka. Muganda wange ono legal expert legal mind yavudde n'ayogera bulungi nnyo nti MK kyakola kiri bumenya bw'amateeka n'avayo n'atugamba bulungi nnyo bannaffe abaasiibwa nga bavudde nga bali mu magi naye tabakomyeko ekyo kyokka bayingiridde n'emirimu gy'abannayuganda gyonna. Ani MK? Ate tonnabakuulirayo SFC nga bagiwa emirimu gy'e Kampala. Tonna kutegeera nti kati enguudo z'e Kampala MK azirimu. Tonna kitegeera kipya gy'oli. Naye nga omanyi bulungi nnyo okimanyi nti SFC bafuna omusaala gwa gavumenti. Naye tulina oba contractors abanoonya emirimu nga balina mabanja. Otegera bulungi nnyo mwami Yusufu okimanyi. Basinzira ku bukugu. Omanyi domestic areas eziriwo kuba contractors bali mu kukaaba looni zibatwala bewandibadde owo emirimu ate okiwadde SFC engineer teyina bukugu wandiwakanyiza nti tesobola obukugu teyina ogawa butasobola oba kujjewo. Njagala okubuulira kubanga genda okole okunoonyereza ntuula ku physical infrastructure committee nze lecturer eyasomesa abaana abasinga abali mu SFC nabasomesa building construction kati watu walina bukugu era balungi uliriza balungi nnyo mu kuzimba. Genda olabe captain azimba Ntebe yali student wange. Genda olabe Ntebe airport era twagenzeeyo ne physical infrastructure committee n'agamba nti yansomesa mutegera ekyambu. Genda obuuze ali mu kibuga twagenzeeyo ne Uhuru n'agamba oyo lecturer wange eyansomesa naye nabasomesa building construction. Enguudo tebalina experience gwembuliraako wawe baali bakoze enguudo era nabagambye nti bannaye kale mufune ba subcontractors. Naye nga nsiganye njagala kugenda eri nti MK project ya gavumenti ya Mwami Museveni era njagala okubuulira waliwo obubadi obukolebwa si mutima bubi kubanga yeyagaliza obukulembeze naye waliwo obubadi obukolebwa bagaddewo Rwanda border Uganda Rwanda border nti MK ayina baguddwawo gwe tokiraba nti bagezako kukyusa bwongo bw'abantu nti MK yasobola. Bagenze Russia MK yakoze eki yagenze enguudo mu Kampala zifudde MK yasobola. Golooza tewaliyo kyebagezako kuzimba nze olunaku bwe bagenda MK lwe yasisinkana ababaka ontegera bulungi nnyo kola we nategeera nti ekyo kikoze eki kiwedde kubanga tewaliwo n'omu yali ayagala kwesembereza nnyo MK mu biseera biri ekyo ndowooza okijjukira naye kakati buli omu naffe aba opposition atandise okutusensera naye nze mmanyi nti Katonda ajja kututaasa kubanga amanyi tuli ku mulamwa. Mbadde nakatandika ekyo kyakubiri ntandika butandise. Njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'obubaka bwe ng'atukubiriza abazadde tulabirire nnyo abaana baffe mu kukozesa social media kubanga social media ayongedde okutumbula ebisiyaga. Oba n'obubaka bulungi nnyo social media abaana bayigiddeko ebintu bingi nnyo. Njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka naye eggwanga lyaffe lyayogera ku bisiyaga nga liyita mu babaka ne tugamba nti ebisiyaga wano okusinziza culture yaffe no nga mukozesebwa Mwami Museveni era ne tukola etteeka nga mukozesebwa Mwami Museveni ne tukola etteeka obiwulira by'ababaka sinabiwulira kubanga ndi ku mulamwa ababaka abakola ki abakikirira bannayuganda otegera bulungi nnyo era pata ya NUP eri ku mulamwa nti oba oluusi waliwo abaagala okukozesa obubi. Mukama wange yali kiriya era yakugamba ye musajja mufumbo ayina ne mukyala we era tawagirangako yasobola n'okusooka okuyimba oluyimba olwo oluvumirira mu myaka gye. Akimanyi bulungi nnyo nti mmwe ate mubikozesa kugayininga popularity
eno mutuweesa guno ate ne mutugisaako guno era okimanyi bulungi nnyo nti mwenda ne gundi ani ono Fox Odoi yali akola waani yali akola wa yali akola mu president's office singa president yali agala etteekero likole teyandiganyiza abantu be njijukira wano sebondozo jukira nnyo bankuba amazzi neno kambuka nga katena ku electoral commission wali naye wagendera mu kooti aleta kyakola ontegera bulungi nnyo yali akolayo bwe yagendera mu kooti no yali kati ekyo kitwale nti yali gono kitereza kati samalize njagala okutegeeza nti mwami gundi yali atutta omusango mu kooti nedda ono yali atutwadde mu kooti nti Kampala terina kubeera bakulembeze balonde yali munnamawulire yali akolera ku wano ku CBS yali musajja w'amaanyi nnyo mulindo muwonge omugenzi n'atwala mu kooti twasatira tewali n'omu atasatira Lord Mayor asatira tewali atasatira otegera bulungi nnyo naye mwami Museveni yamugamba mugambe musango gute yalina obusobozi okugamba gundi omusango agugyeyo kubanga bannayuganda baali boogedde bayise mubaka baabwe njagala okusembyayo ekyo ngende wa RCC but I think factually omusango tebagugoba nti because ekisiyaga kyali kituufu omusango bagugoba because enamba yammwe yali tewera kati obujega bwani mwebadenkwa information muli mu parliament amateeka ga parliament agakola mugamanyi temuliyo kati ne mwise teeka nga temuliyo ate nabyaleteteeka bimeka biseewo nga engineer maliriza bimeka biseeyo engineer maliriza njagala okutegeeza nti fenga opposition tugezezzaako nnyo okulaba nti tuteekawo embeera esaba eggwanga okujja abantu baffe era nga tugamba nti singa bino bigenda mu maaso webityo Bobi Wine yatambula era twagala okwebaza nti waliwo akalemberezaawo naye era omanyi nti ku nkomerero baavayo ne bagala okutulemesa olwaki olwokuba nti balaba nti omuyaga gwali gwongedde okuyitirira si bomu manyi n'okumanya lwaki baleeta eri etteeka erya tuliyita poa eryaki Public Order Management Act eryo balireeta kutuziyiza kulaba nga tugere tobola nti ono yayogedde ne wano tuliwo mu bukyamu nga tulina kusaba ebirala n'obyogeredda honorable engineer Ronald bali mwezo nsubuga mbaka wanakawa East njagala kwebaza ndeka nsooke nzije kanzije emitwe gy'amawulire gino ntandike na RCC kuleme muyimiriza